bikirana twogera ku DNA yakoleddwa emirundi emeka isatu ng'eyasooka bennyini be bagyekolera si mu government institution abaana ne bawa ekyo ne batamatira nakyo ne bawera ennembe ebbanga endooto zibadde zisusse nga solution eri egi kuziikula mufu ne bafuna ne munnamateeka kati ne Kafeero we yamala ebyo nga biterere n'agamba okay omugezigezi kasita nnakula n'agenda agula enkoko njeru gye baamuziika n'agula n'ebyo ebibadde bikaayanya bano okugabana oli omuvubuka eyamugeegenyanga kuno ku TikTok omuvubuka yageegenyanga Bobi Wine ng'entambula enjogera ng'era yamukolangamu bugundi ku challenge nnyongo yizo ga Bobi Wine yennyini naye tamwinaako Luganda yadde akalandira so ebyo kufaanagana ensonga naffe ekyo kanso bakijjewo ekyo tebaddamu tesobola kuba nsonga obulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ngo laba balinyo okubeera ngo ogoberera ona osinzidde okutulaba okola kyamannyo ebigambo si birungi oluvannyuma lwa DNA ey'omukulu Principal Job Kafeero kolebwa bingi ebyavuddeyo oluvannyuma lw'abaana kumpi 25 okulondako bana tujjukire n'eyasooka era kye kigambo kimu kyayogera abantu bana w'abaana bana beyakakasa 21 beekubidde endulu badduse wa looya nze ne munnamateeka agenda kubanga alambulula ensonga zino engeri gye zitambulamu era atubuulire possibility eri luddawa bwino ki aliwo yabadde mu kusalawo kuno okwagenze mu maaso okubeera nga kukolebwa ensi yonna yeerindiridde okuba nga ewulira otherwise nze adde ubafuuse kumwe muyanja okubeera nga tulina kanso matovu agenda okubeera nga atubuuza kanso sebo nsanyusa okulaba esebo obulamu bugamba ki obulamu si bubi ozi mmwe nsaba otubuulize ku balabi baffe then tulabe ki ekiddako abatulaba ku Focus TV nagye musinzira bane tubabuuzaako abafunye ebirungi tubayozaayoza ate n'abafunyemu ebizibu ne tubagumya nti si mwe musoose naye Mukama nga muli naye ajja kwebayisaamu okay kati sebo ensonga ozanjudde nziwulidde naye ekisooka bagwa mu kategole gye nsotandikiddewo nga mbuuzaako waliwo abaafunye essanyu mu ekyo kyabaddewo beba ababadde proved nti baana baani baana b'omugenzi Kafeero ababawo abaafunye amawulire agenzingira mikono beba ababuddemu ekikangabwa si baana ba mugenzi naye ekitwaza abantu ekyatuutuusa wano zenkaana ezasooka okuva emabega abantu wano bakola nkuza nti bakola DNA yasooka nga baana bokka era nga bakanyiza tugende wano wetwagenze DNA weevaayo ng'egamba abaana bana bali tebaali bamativu era nga bayita mu kanso waabwe Mwami Rozige baatandika okwekubira enduulu ne bagenda mu kooti ne wavaayo solution ng'eri egi kuddamu kukola DNA nga tebakkiriza DNA eri yakolebwa nga bagamba afazaayi tukole DNA gye tunakkiririzaamu ne bajja wogezaako solving ensonga endowiro ne ziba nnyingi nnyo ng'ekisobola okusolvinga kabeera ndaga butonde Kafeero n'aziikulwa bonna ne bawitinensinga ddala azuukuddwa nagiwako samples ne bagenda bonna ne babajjako omusaayi n'akeberebwa ne batuwa gundi biri options eya gavumenti n'eya private eya police
bwe bama ne bakebera bwamaze okukebera kati institutions zetusembayo okukakasa nti bwe batuwa biri authentic the institutions eza government bwe tuba tudiringa mu byamateeka ensonga lwaki bwogenda n'okukola search ku ttaka tugamba genda okunfaminge with lands ya government kyena akugamba nga tumanya kyekyo kati ne wano bwe kiri so ndiza ne zivayo bonna nga bakkaanye zonna nga ziraga the same issue abaana bana yes ne bali bana ne zikufatagana n'egye baasooka kitegezo tufunye 3 tulina 3 zonna zigamba ameka abaana bana mu interview ya council Ruzige yagambye nti bannaaye izo tuzo zizze kyannaku nti bakiraya nti be abamu mu tekuli n'omu yayise test n'agamba kati balina kukkiriza kugenda na mbeera nga bwe yali n'agamba ogugwe instructions ezaamuweebwa okukakasa oba abaana bakafasi bana akafeero zaakomye jjo council waabwe byadde bigambo bye bakiraya nti be bonna n'agamba era ogugwe gwawedde jjo nga kiri proved nti bano si baana baani si baana ba kafeero kaakati gwe wojja n'ogamba oli mwana wange neontwala ne tugenda mu mateeka ekitutaawuluza kebeera ndaga butonda are we related bwe bagenda okukebera nga tetuli erinaako kakwate tosobola sigala ng'ogamba ate kati nzonde sootya kitegeera kuba ekituleese we tuba tutuuse kututaawuluza nti bannange ali mwana wange kutegeera mazima kati amazima gamaze otegeerwa ate abantu mbabuuza nti bano babalese batya wali nga tennakolebwa nga bagamba leero ke tukikoze katulinde era bonna nga bamativu kakati abaana bano 21 yes nalabyeko omuwala nga yeewera yabadde abeera eri ku kijja Nantongo Stella nti era kale bino badde bigize kati nga nzireyo ku gulawundi tunoonya amakubo amalala kati mpozi ng'agenda kuloga naye wekitabo ekyo nze ŋŋamba mu mirembe abaana bano boogere ne bamaama baabwe abasinga weebali abamu babadde nawaabwe abamu weebali abasinga abamu babadde nawaabwe abakyala abo abaana bano abaana boogere bamaama baabwe omusadde ajjukira abasajja be yaliko nabo mwabo mwe muli taata ajjukire mu kaseera ako kuba abaana bano si myoyo mitukuvu nti Maria egondi Mukama yagamba kibe ne kiba ne bafuwamu embuto ezo abaana baliko bakitaabwe kati bagende abaana batwale mu bika ebyabwe ebiki ebituufu aba ekyokubenefitinga babenefitingireeyo era essaawa zino amazima amateeka bwaba si bamativu basobola okweyongerayo oluggi lukyali luggulu naye banagenda ne bajulira of course kooti ijja kutunulamu eraba oba aliwo ensonga egwana okuddamu okwetegereza naye nawe nalaba nga remedi gyalina okukozesa yeemu gye mwavuddemu esobola okunona omusango ne gala teguliimu nsa negugoba kansa ekituleesedde okubeera nga tubuusabuusa ffe abamu oba abantu abali ku sayidi ye nebuusabuusa kwe kugamba nti ebintu bingi ebizze bikolebwa mu mateeka era nga gavumenti w'ogambye naye era ne babiyita ebbali ne babeera influencinga nebitajja ku sayidi gyetwagala ebintu bino bikirana twogera ku DNA yakoleddwa emirundi emeka 3 ng'eyasooka bennyini be bagyekolera si mu government institution abaana ne bawa ekyo ne batamatira nakyo ne bawera ennembe ebbanga endowooza zibadde zisusse nga solution eri egi kuziikula mufu ne bafuna ne munnamateeka ne begatibwako ne famire ya Nanganga ebintu bino byakoleddwa mu mateeka nga bigobererwa era sinawulira yemulugunyadde kanso waabwe nti waliwo ekyabuusiddwa kubanga bulijjo kooti ebintu ebitatambula bulungi nga bigobereddwa mu nnamateeka I can easily identify ne kugamba kino kyabuusiddwa amaaso oba kino kanso waabwe nabo tugamba ku musango gw'okero twalo limidizi waliwo bino ebyabuusibwa amaaso nga bwolaba ku gwalukwago bwe nakugambye nti mu consideringa bail application ye nti waliwo omulamuzi byatataddeko sira okitegeera naye wano situlabawo olupo yonna kanso tolinawo olaba ddibu lyonna lye bakoze nti wano wasobola okubeerawo siriraba kuba abantu balinsinze DNA nesembyeyo babadde ku sayidi yaabo abagamba nti tuli bamativu
by the way abatali omativu babadde basinga n'okulwana DNA ekolebwe era balamu n'abawiza n'abagamba naye katukikole kuba balamu yakonsideringa nga abagamba tetukikola bali abali bamativu n'eri be batono n'agenda ne gundi y'abangi ey'abangi twagenza okuva nga mazima si baana ba Kafeero tosobola kwesiba mu kikamu otava tukirize tukole ki tugaane so ndi mu kulowooza abaana bano beetaaga counseling ne bamama babudaabuda then ne bamama baabwe abaana babatwale mu bika byabwe ebiki ebituufu ne bakuumira mu bulimba kasa ate atalina muzadde atalina ki maama biba bwe biti waliwo atalina maama naye ekika kya maama kyonna tekyafa ne kiggwayo era ekika kya maama wabaayo kubabeera babamanyi nti omwana oyo no gundi eyo nankinga yakutigukanko ne gundi yagendanga nnyo mu kitundu yabanga nnyo wano tosobola kubulwa wamu ate ne wabe wamu wabuze ekizibu kiba kukula bw'omala okukula Katonda nga akusaasidde bonna tekuli mulema nabalabye akusaasidde okuze olina amaanyi agakola tutandika okukola okufuna aka space ogambe nti awe wange otandika amaka go otandika obulamu kuba awe wange twedira balina family tewali kyakulya kiva waffe ne kijja waka ne kindiisa naye waka wanyamba kimu n'enkula kasa nakula bazadde baafa nze kitange yafa mukadde gwe nyana ate mukadde naye adipendinga kwani kunze kitegeeza kati remedy gyenyina gundi kyenyina kulaba ku maama wange nabo nga balina bamaama baabwe naye sina kyenkyakima wa kitange nti ngendayo ne bampayo kino kati kasannakula kana nsaasidde nvudde mu ssomero nentandika obulamu bwange ne famire yange funa omukyala funa abaana tandika obulamu bwo so nze ngamba kitaawe Kafeero bwe yakola Kafeero naye kitaawe yamwegaanako gundi ani omwami naganga twalabyeko n'omwana Simon Peter omusika gwe bagamba gwe yalamira n'agamba lwaki misa totuyamba naffe tukebera n'omusayi gwa kitaffe obaddala ko minisita si ekyatuleese abadde kituufu kuba bo bali tebalina kkaayana ku kitaabo naye kati ne Kafeero we yamala ebyo nga biterere n'agamba omugezigezi kasita nnakula n'agenda agula enkoko njeru gye baamuziika n'agula n'ebyo ebibadde bikaayanya bano okugabana n'asigaza bali ate balaba nti ali successful be badda nti ye muganda waffe kino nakiri kati n'abaana bano kyembasaba maama wo abatakututte wamu naye omukisa gw'olina oli mukulu oli mulamu tolina wakuluma batandika okukola obulamu butambule bugende mu maaso otherwise essaawa zino bakaabira mata gakoze eki gayiisi kasooli abaana abavuddeyo basonzeemu ennyo abafaanana ennyo omugenzi Kafeero ekyo faana nakyo kiyinza kuba ate babeera bakigamba okufaanana si Luganda okitegeera abantu bangi bafaanagana naye nga tebalinaako Luganda olina gy'otuuka ne bagamba gundi ono ngaakufaanana naye nga tumumanyi waliwo ne woba oyita kanso mu tawuni omulinakoonako mbadde nkwefaananyiriza siyegwe naye kati olaba bino okufaanana abantu okufaanagana tekyewunyisa kuba bonna Bannayuganda ekyo ekisooka Bannayuganda Bafirika environment mwe tukulira ekisooka so eyo terina kuba issue naye ate bano ababiri be bagamba ow'obusulubu n'oli omubulala nti bafaanana nnyo Kafeero era bo nga si bamativu bennyini ababiri bagende beekoleko DNA kale balawo bazifaanagana kansa atolezaako nawo kakulu ono saabanywi ow'obulevu noono omulala w'ennyingo emimwe gya Kafeero bagende beekoleko DNA bonga bo babiri toba bafaanagana be bana bo bafaanagana nga omusayi gwe gumu nze nga tumanya nti waliwo ensobi yakolebwayo mu DNA naye nabo kyemmanyi banjawulo ndabyeko Fulufiga ng'ayita abantu abo bennyini boyogeddeko kati Fulufiga nga tonagenda kusaba balamu agenda kusabirayo DNA ziri kwata bano bennyini bogambye okuyamba abatwala akebere bejjeko DNA bwe naye nze kyembagamba kimu tosobola kufuula kikyamu kituufu okufaanagana tebangako nsonga omusajja ajje wa Pastor Yiga Katonda amusaasire nga bapanze kabadi omusajja afaanana Nsereko ng'amazima bw'omutula ne Muhammad Nsereko ogamba ba Luganda
naye nga tamuyinako kakwate n'ekitaawe kyokka nga Kirimi ng'agamba muganda we nga yakirimi agamba muganda we tamuyambye n'ebirala ebiringa ebyo kyagenda okuprovinga nga yali mu planting bali mu stanti yaabwe bakola content Pasaiga yali mulungi mu content kati abantu okufuna yakufaanana kyangu nnyo naye wasobola okuvaayo nga tomumanyi waliwo omwana yabadde awo mu comment section n'atugamba okumenya nti tulina tutumu oyinza okuba towegeraageranya abantu bakufaanana naye n'agamba Bobi Wine akeere agambye bannange nkyatusinkane ku State Square mwina abanfaanana togenda wala wali omuvubuka eyamugegenyanga ku TikTok omuvubuka yagegenyanga Bobi Wine ng'entambula enjogera ng'era yamukolangamu obugundi ku challenge nyongo yizo ga Bobi Wine yennyini naye tamuyinaako Luganda yadde akalandira so ebyo kufaanagana ensonga naffe ekyo kanso bakijjewo ekyo tebaddamu tesobola kuba nsonga nti gundi akufaananamu muteekeddwa okuba ekyo tesobola kuba nsonga ekintu kyabadde mu DNA kanso wabula abantu kino baleme kukiraba bulabe bakireke abantu bajjemu ensonga emu abange mukole amalaame nga temunnafa omuntu kole eddaame abantu bakole laama kola eddaame lyo nga tonnafa Sakaffere yakola eddaame n'atugamba nti ndesse abaana 10 twate tukeberako n'ogu twate tukeberako n'ogu omusayi tegulina gujjira nga yawandiika nfudde ndesse abaana bange 10 gundi abadde bo bali safe abandize after bano betwandikebedde eddaame gwe lyogeddeko okuleka nga mama we yavuddeyo n'akumira n'agamba oleka mu ddaame eryo naye siweeri naye kati kiba kiwedde kati bannaye bwenna abaaga okuleka famire zammwe nga ziri wamu nga tezikutuddwa bano bagenze okutuuka wano wetuli wano waliwo we batakyasobola kuzzaawo bano bataata muto buli omu badde balonda sayidi wabalabye abaana nga bivudde naye nga libo bakyali bakitaabwe batalikwatagana nabo nkitegeere bagenze ne bagamba Swazi awennende aga n'agaana Mr. Noah Sebo yitawo okitegeera kati ezo entaagulo ezituuka ku mitima gy'abantu girivaawo naye abantu bagende balaamye si buli alaama nti afa kuba n'atalaamye afa naye buli lwozaala abaana mu bakazi ab'enjawulo basajja bino bakimanya abasajja osaalimbidde n'osaalimbidde eri kola eddaama abaana bo bateekemu nti nyina abaana bwe bati mu bakazi bwe bati ogenda kuba osevinze famire obuteyuzaayuza naye abantu bafa nga tebalaamye eno gye tumalira ate nga bikyagenda munaye ate abantu tebayiga naye mbajjukiza kundi apa kusasire n'ofunamu akasente ensi eno tetumanyi ffenna lwe tufuluma twayingira tetutegedde ne tumanyi lwe tugivaamu nyinza okuba njogera bino nga sigenda kutuuka waka naye omuntu lwaki ova mu nsi nga tolina ddaame okutawaanya abantu bino ate nga kanso wagezaako kulambulula byeddaame twakikoonako luli ligonjoola ebintu bingi kuba omuntu mpozi omanyi teri akayanira kuba mu kika kya mwavu bw'ova ntolina koolina tewali mukazi akaana kuleetera mwana tolina gyagamba awo omwana wagundi kasoofa ntolina kyolina naye Katonda bw'aba kusaasidde ng'okozeewo ku busente bwo okozeewo ku bintu byo gundi kola eddaame obe nalyo abantu bangi mufudde amanyi abantu bano bakukuta mulimu obuntu bwe nayogera kino ekintu kye bajja kundoga ebintu ebyo bikola eddaame lyo biwandiikemu bonoofa biyamba abantu nabo bano bitresinga nti yatugamba ayina poloti abantu baleme kunnyonnyola wali kunnyonnyozi nga abantu bamu ebitu so ekyo tukifasayizinze kubanga yemu ku solutions z'ebizibu nga bino obutatuuka eno yonna famire butayulika ekyo kyokka ye solution ate gwe mwennyini omwana gwe weekengedde ng'okyali mulamu mutwala omwekeberere ozuule wuwo nalabye munywanyi wa Kafeero Walukagga Mathias Walukagga yagambye yagenda na mwenda yagenda na 12 13 omwenda nga kapuuti okitegedde abakubanga afiiridde awo bandigambye Walukagga alese abaana nga wole ne gwaweeredde mpaka mu 6 okitegedde kati so nze ekyo naye ate kati advise enda akale kati ng'ovudde ku byamateeka nze ngamba abasajja Katonda ate bw'aba akusaasidde ng'olina obusobozi omukazi n'akuwa omwana n'omukuza n'omusomesa n'akula n'amala kati ate oyo oba okyakebera waaki kiba kyakkula muleke
okujja ko bana abakyali abato obo kyalina ebyomusaamu bingi kati obo muzuidawo nga si wuwo oyinza okireka bakitaffe bonna bakuzanga abaana nga si bafamily ng'akimanyi yo si wange naye n'abalamu emmere gyalya weeri n'amwesonyiwa ne gwalonze obulunzi olwo ne baadoptinga n'omujja ku kkubo so n'omufuula famire n'akuba n'abawaakika ebyo bakitaffe baabikolanga naye kati ensinga bwekyuse bw'owulira nga tosobola kuba na buntu bulamu ku leva eyo teekawo eddaami its better fanga olaami bano be baana bange gundi ne gundi ne gundi obayita ebbali omutwale ku DNA ndese bino na bino gw'oteekakasa mukebere ng'okyali muki mulamu famire lw'oligireka ng'eri wamu naye bannanga okulinda n'omaluufa ali nabaga tolifa n'owummula mirembe ng'olina byewaleka tebiteredde ku nsi kyova olaba Kafeero ne byeyaleka tatereezezza byamumazeeko emirimu addamu n'asimulwa bitereere era kati ke byateredde agenda kuwummula kati abadde tawummulanga mirembe myaka 2 tawummulangako mirembe so abantu tuleme kulaba tulabe siri wa Kafeero bino biri wa Kafeero akuba ayina erinnya naye n'amaka mangi mmwe nga tetubamanyi nga muli ey'amalogo gafuusa amalogo enkwe ziringa enkwe lwaki waliwo omuzeeyi byafa tatereezezza kitegeera yafa talaamye waliwo abaana abaleeteddwa waliwo abagamba bano si baganda baffe ebyo biri mu families ki nyingi okay ali mutugobera ku Focus TV okola kyamanyi nnyo webali nnyo okubeera nga otugoberera nkyali ne Kanso Matovu tulina ebintu bingi tulwagayagayamu naddala ng'ensonga bwe zigenda mu maaso nkujjukiza bannaffe aba Focus event service bagamba nti beeyune bakoleko oba bakolere omukolo gwo osobola okubeera nga ogufunamu bakuwa photography videography decoration bakuwa cake wamu ne entertainment beeyune bakolere bulungi genda ku TikTok Focus event service nga bakuwa obolaba biki ebazze bakola walimu ne bannaffe aba Focus graphics and branding bagamba nti beeyune bakolere branding w'ekika kyonna ayagala t-shirt ayagala obusati buli corporate ayagala business card stickers banners billboards posters sign post byonna ebigwa mu tuluba eryo banoonyeeko babenga nabo bakolera enamba esimu kwezi ku screen so nga ate ne bicycle kick kojja kugata kuyita okubeera ng'ozza amakaago obeere musajja nnyinimu gwe eyeegombesa omukyalawo nakunako n'agamba yoyo nnyinimu oba yoyo bba wange so kola ekyo olabe nga naawe ofunamu nkujjukiza ne Kanso Matovu ono y'omu ku abo bannamateeka be tutambula nabo asobola okuyambako ku misango egyagaana edda emisango gy'otanana kuggusa era naye musaale nnyo okubeera nga akuyambako naddala eby'ettaka ate awo musaale nnyo ayina enkaayana z'ettaka wenna yonna gy'oli ogenda kubonoonya ku Kanso era enamba z'essimu producer gyazitera ku screen awo tubeere nga tuzimanya Kanso nga tuwumbawumba abantu bangi bazimadira ensonga ya Kafeero eno eya DNA bajja atakinga nnyo ku bamaama oba abakyala okubeera nga bakoze yensiguko y'ekibi ekiri mu baano bagabira abasajja batali baabwe era boko basibe kati essira nti bamaama muli babi nnyo mukoze bubi mukola kyaki ekyobutemu ekikira ku ekyo okusiba omusajja nyinza obutakissa ku bamaama nnyo yadde nga twalesa accident bavunaanibwa naye nga abakyala abasinga gyagaba omwana aba yeebakako n'omusajja oyo ekitegeera kati nga tonabassaako omusango tulira n'abasajja bano ekikwebasa ku bakazi 40 kiki nga tunalaba mukazi lwaki webaka n'abasajja 10 omusajja lwaki osikiriza abakazi abasukka mu batono abajja ne bakwana abasajja naye abakazi abasinga abasajja bye babakwana lwaki bba abasajja agenda yeebaka ku bakazi 40 ovudde ku Equity for Men njagala ntubina tutubuulira tonoonya sayidi emu kati naye bambi kati for example abantu abalina ddala balina amannya kati nga Kafeero abalina etutumu abeera alinayo omusajja we mu mijagulo we aba ali awo ng'owetutumu azze neyeebaka naye bw'alaba oluulo naagala lulina okuba nga lwona owetutumu naye gwe yandyagalidde awo azaalire omwana n'amukwata n'amuleeta naye singa ono teyagenda kumupaakuuza mumukwana ate omukazi kisireya mukazi asobola okweta mwana ku musajja gwateebakako naye
era naye abamanyi ono neebakako naye. Kitegeeza bano n'abaana 3 mu 5 nga bwe basooka okubeera edduka bonna balina akakwate ne kafiiri. Kakati naye jjukira ebyo ebyamasanyu bwe babikola nnyo naye nga tokissa ku bakazi bokka. Kiri mirundi egi omukazi teyeewa lubuto, musajja yawa omukazi oluki, omukazi akusiba. Era abasajja bonna bagamba nga oli mulamu ogenda okulaba kana omwana we wange, omwana si wange, kamutwale ku musaayi. Abashuwa nti alina byeyakolako n'omukazi ebivaamu omwana tekimugamba nti amutwale ku musaayi. Tali shuwa nti byabikola bivaamu omwana. Nze nga sibangako na mukazi ki ekintu waza ku musaayi kuba ndi shuwa tewali kye nali nkozeeko naawe. Ki ekiba kintwala ku musaayi naye woogenda ku musaayi kitegeeza wakola ekikolwa ekireeta owaaye sibanga ku olwo lwe nakola ekikolwa ekivaamu abaana omukazi ono nyinza okuba namukola ki. Anti kanso oli eyagambye simanyi how scientific it is nti yo omukazi bw'aba n'omusajja asobola omanya nti kati nfunye olubuto. Si bonna abakazi bangi afuna olubuto n'agamba nalutegeera lwa myezi 4 nagenda okulumanya nga lwa myezi 3. Ekyo si buli omuntu akimanya. Waliwo abasajja abagamba nti ye lwayawukana n'omukazi amanya nti alumuwadde ne mbamu abatamanya. Oba oliyo nga bakugamba nti emyaka 4 lwe waliko egundi nga tokyalujjukira nti lwe weebakako n'omuwala gundi walekayo omwana wuuno bagenda omuleeta nga okuva Kagere paka ogundi nga omulaba bamanya oba yakutega olubobbo ate nti gwe waweebaka n'olunaku lumu n'ogenda yakusangawa. Kati so ebyo narratives bantu gundi siasa si bintu byangu kumanya. Ebyo bintu bya Katonda. Waliyo yeebaka n'omukazi buli lunaku emyaka Katonda n'amugamba togenda kumuzaalamu. Nembamu yeebaka era tulinawo bisirikirwa mu keesi y'akafeero. Tulinawo bisirikirwawo kezaalira kafeero. Olwava kafeero olwafa bw'ati n'agenda omusajja omulala n'azaala. Ne wabaawo agenda n'aba n'omukazi just omulundi gutya mukazi ate nga sinagwa ddala mukazi n'afunawo olubuto. Kati ezo enteekateeka lwakuba abantu bano beefuula abagezi mu buli kimu. Ezo enteekateeka za Katonda naye tetuzirinaako mumanyi okwewala bino. Bantu kkirize mbadde solution mukole amalaame nga temunnafa. Ekyokubiri abasajja bwe Katonda akuwaddemu ku linnya nze ndowooza ate sipiidi y'okutambula eno nayo girinnyamu ku bigere. oba wakulinnya ayambala akaveera butusi. Wasa omukyala akuwa emirembe bw'aba tagikuwadde wasa omulala. Tumanye nti mwami gundi yalina abakyala bameka yawasaako era abaana yabazaala mu bakyala bameka oba 3 kale. Ate kati kanso mu eddiini yammwe ekkiriza n'abaana. Bw'oba olina obusobozi n'omutima gwo nga mukazi ekimala funa abaana teekamu abantu abo mu mutima. Naye omusajja n'ogenda n'ofa ne bajja abakazi 20 30 nga bonna balina abaana. Kitegeeza bonna olina ebikolwa by'abaana wagenda bikola nabo ebireeta abaana. Waliwo akakwate kuba bano omuntu atalina kyali leka nkuwa ekizampu. Omuntu atalina kyali omukazi we yeebaka naye omukazi anoonya buli ekiziyiza omusajja ntamuwa olubuto era bwe yeekengerawo bwebamira omukazi omuwala oba omukazi teyeerabira kufuna ka emergency pill kamira. I understand. Naye omuntu alina erinnya omukazi aliakisa nagamba kasa gwe mbadde naye yeesobola. Nabaliwo ne muyimbi wange owakadonka mubamuyita Matya Kakumirizi yaŋŋambye nti bo balinga ne ku stage so tewalinga ssimu ensanvu naye ng'omukazi ajja okufuuwa n'akuteeramu akapapula n'akuwandiikira ne waatudde. Kitegedde kati embeera bwetyo nti nze gundi ndi wano ku muti ntudde ku muti ku ntebe ey'okusatu. Embeera bwetyo kati bano abali mu bivvulu abayimbi ate kyo bate beefeeko nga bukyali kuba ate abo bo beeja baase nnyo beeja baase nnyo bo bate beeteeketeeke nga bukyali beejovanye nnyo ku baana b'abantu kuba oli mulamu. Yimirira ogabe bane buli alina omwana nga obakebere ng'oli mulamu era obagabe bannaye atamuleeta kati bwe nfa toleeta kati. Yani yakikola juuzaawo yali ani yali mugagga kyawo yakikola yaga bannaye buli alina omwana wange
amuleete nga ndi mulamu. Kati ekyo kyekisobola okuyambira ddala tetujja kuba nandooliito zino nga batabikole bikyajja. Era kati abaana bano bambi bagume Katonda bw'atyo bwe yageze ensobi yakola wakati w'abazadde baabwe bo abaana tebalina nsobi gye baamanya naye abazadde nga bakyali balamu abamaama batunule akatambi mabega gye baayitira yewali wakitabe w'abaana bano. Kati ekirala si buvunaanyizibwa bwa muntu yenna naye batandika okunenya gundi bano bonna abadde mu gundi abadde ba prayinga bino badde bayambako finding a solution eyatuukiddwako. Kati abasigadde omuntu jakuba kiri muntu asobola volunteering n'agamba nze kandaye bwe nkwasizaako abana batandike mufunire ekyokukola. Ebyo byakuya kwagala buki bwagazi kuyambako naye tewali avunaanyizibwa era gubasisako okongolo nti gundi tukolere kino. Balamu yakozeko kyasobodde wabagenze wa genocide n'abaako kyayambye aba abayambye buyambi. Kanso nga tuwumbawumba nsaba abantu bano bajjukize namba ya WhatsApp yasobola okufunirako kuba wali abangi abalina endooliito nnyingi eziri ku mataka, eziri ku gundi yanziba gundi, eziri ku bintu ebyo bye tulimu ng'ebyandaga butonde. Njagala kuwandiika ddaame bonna babe nga bakufuna. Enamba yange eri 0705 51 6319 oba 0705 51 ye eri ku WhatsApp. Twogezeganyemu tulabe. Kale tetuyinza kubanga tusukka wano nze Ade Wilberforce Muyanja mbadde ne Kanso Matovu ono nga tulina betugaayagaayamu naddala ebikwatagana ku bukugu nagaba ekibaamu obukugu munoonyaako ne tubanga tuwayaamu. Tetuyinza kusukka wano tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso ku Focus TV kw'otava otukubeera ebintu eby'enkizo ebwino amazima n'obwenkanya bitandikira wano. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi